nti kulaba ekituufu abalugera ziraba muzaale mwana wange ebizibu by'ensi bye tugisangamu era bye bituleetera okugireka amangu omuntu mutandika naye ngawoza kimu mukwano okwagala kufa naye ate komuyitako mayiro bw'atyo nakulaba ng'eyamubbira omukisa nakusojjasojja mama n'obonaabona ng'akootadde okukukyaya abantu n'ababonyabonya Jesus n'azaawa ate kati be bayimba mbu tulinda okomewo mulira basiriiwo bantu mwe mulira basiriiwo ne mumpaana nnyo byenkoze ebirungi byonna byenkoze ebinsi eno ne mubyogerako kigenda kunnuma ekyo ekintu ekyo kijja kunnuma nze mpaka lwe ndikomawo. Ako ka odi abafollowinga Eddy Kenzo mwali mukawuliddeko naye ensonga enkulu ekalimu ye point Eddy Kenzo gyakonyeeko ey'okubeera nga tusiima abantu oba nga tusiima omuntu. Eddy Kenzo agambye kiri muluma nnyo okumulindako ye amale kugenda musooke mumuwane ebirungi byakoze musooke mugambe nga we yaleeta BET musooke mugambe nga we yaleeta zi Caribbean Awards musooke mugambe nga we yaleeta zi Nickelodeon Awards musooke mugambe nga we yawangula kino musooke mugambe nga we yakuba shows ne ziwoma musooke mugambe nga we yatunda olulimi Oluganda musooke mugambe kino musooke mugambe kiri musooke muyasame kino musooke muyasame kiri agambye kiri muluma nnyo ekintu ekyo kubanga akirabyeko ku bantu bangi abamaze okubeera nga bagenda ne musoka mbawana ne musoka mbasuuta kyokanga weebali ne mubatunuulira ng'ekitagasa kati mbantu bonna Eddy Kenzo b'olinyiigira nga batandise okubeera nga bakuwaana abali kulumya omutima nga bakuwaana ng'omaze kugenda SMX Media nkusaba kimu bambi onzijemu n'ekirala SMX Media Kings and Queens nabo nsaba lumu ndowooza engeri enkoze eno story nabo bajjemu kubanga eno story njikoze kubeera nga nkusiima nti Eddy Kenzo weebale nnyo emirimu emirungi gy'okoledde eggwanga Uganda gy'okoledde ensi eno ne gy'okoledde bannansi naddala muli n'eggwanga lyaffe erya Uganda. Eno video njikoze kubeera nga nkusiima kubanga point gy'oliko point ekulumya omutwe erumiza bangi omutwe. David Utalo yagiyimbako dda mu ngumba zange mbibambu ndibasa kyasobola na kuwuuna nga muli awo mwe mugira nga mulese ngumba zange mbibaawo. So Eddy Kenzo naye agambye muliraba amaze kubeera nga agenda kubanga yes ebintu abikoze nera still bantu bangi nnyo bamusiimye Eddy Kenzo bantu bangi Eddy Kenzo bayambye abaana ab'oku nguudo bamulekwa balabiridde bantu bangi nnyo Eddy Kenzo bayambye ku ssente ze betumanyi ne betutamanyi naye Eddy Kenzo mumusiime ng'akyali mulamu not only ye abantu bonna ku nsi eno bananga omuntu wakolera ekirungi actually twandigendedde ku nkola y'abasiraamu nti omuntu yandisaanye asasulwe nga n'entuuyo ze tezinnaba kubeera nga zikala kyekimu n'okusiima omuntu twandimusiimye ku buli kirungi kye yaakakola oba kyakoze ebirungi binene ebisinga tetubikola kubeera nga tusiimibwa wabula tukubikola kubeera nga tusiimibwa Mukama Katonda naye omuntu w'omusiima ng'amazima omwongera amaanyi okulaba nti akusobola okubeera nga asaganya ekintu ekirala. SMX wenvaayo neŋŋamba mbu kino na kino nkyogedde mu butuufu bwakyo nga siwaayiriza novaayo nonsiima noba n'ogamba bukyanga mpuliriza story wanino ku SMX Media siwulirangako bloga nga SMX Media kubanga ye tavuma muyimbi takakkanya kitiibwa kya muyimbi si bayimbi bokka ba celebrity actually si ba celebrity bokka abantu bonna general sikolangako story neŋŋamba kankole no story invumo ono musobole okubeera nga mulaba story zange nnyo manya abantu bayagala nnyo ebyonoonese wenkeera ku makya neŋŋamba kankwate ngaani kansooka ensesebbule Lydia Jasmine nensooka muvuma Lydia Jasmine kineno Lydia Jasmine yakoze kino kakati mulabe yagenza okugira bwati oba neŋŋamba kankwate video eno kansabule Eddy Kenzo omanyi w'omwogerako lyo linnya ly'amaanyi bagenda beera bakuwuliriza n'ogamba Eddy Kenzo ye yakola kino Eddy Kenzo yaleetera na kino natulirya yagira bwati namujjukira naki netandika okwogera ebibi byokka oba bituufu oba si bituufu naye nembisabula Eddy Kenzo maama olw'okuba njagala likes ne views olwo naye wano ku SMX Media tewaliyo clip n'emu gy'ogenda kubeera ng'ojjayo bukyanga ntandika natandika eno YouTube channel mwaka gwa 2019 sobira tutambuza mwaka gwa kusatu sofa naye sifunangayo complain ku muyimbi n'omu sifunangayo complain okuva omuntu n'omu gwe nali bloginze ko banjogeddeko ng'agamba muna SMX muvumye oba njogedde
ekitali kituufu oba njogedde ekikyamu. Ensobi nnyingi zenkolamu nera ze mumpabulamu naye nga teziri in line of oba okwogera okuttattanya erinnya ly'omuntu oba okwogera ekintu ekibi. So omuntu avaayo n'ansiima nange kinkiipingira okubeera mu layini eyo, naye muvaayo ne mugamba nedda oba ne mutasiima, nange oluusi nyinza olowooza oba abavuma abayimbi be bakola obulungi oba be bali ku mulamwa, nyinza olowooza oba we sivuma muyimbi nze abeera omukyamu oba we sitavuma bano baselebrity nzaaliko ekikyamu, olaba nange wentandika okubeera nga amavuma. So Eddy Kenzo yensonga eyeri mu kubeera nga emubobbi omuntu bannange temumulindako okubeera nga agenda, temumulindako okubeera nga anyuka obulamu bw'ensi eno nga tumuzinze mu ssanda musajja wattu nga tumutaddeko ettono n'ebakira eringi ng'amaze okubeera ng'akisa oba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno. Tumusiimeko oba abantu bonna bonna, sina Eddy Kenzo yekka, abantu bonna bonna kyandibadde kirungi okubeera nga tubasiima nga bakyali balamu, ne tubasiima nga bakyasobola okulaba munira ono gundi yansiimye ng'eno video wenjikoze okubeera nga nsiimye Eddy Kenzo mu bonna bolsuubiramu n'abagenda kigenda kukuluma nga batandise okugamba Eddy Kenzo yakola kino bambi batandike bambi abadde musajja mulungi. SMX nzijjamu kubanga ogwange gongukoze ate nga ngukoze kuba ku ntobo ya mutima gwange, kubanga stories zonna zenzize nkukolako Eddy Kenzo nzikola olw'ensonga njagala ku inspiringa abayimbi abalala abalinga ggwe mu field y'okuyimba batandike okukola nga ggwe, n'ekirala nkikola olw'ensonga y'abantu abangi b'okolera ebirungi bakitegeere mu nawe okola ebirungi tewaliwo kikuvaako, ate okola ebirungi ofunamu just birungi na mikisa okuva wa Mukama Katonda. So kuba inspiring basobola okubeera nga bakola ebirungi nga gwe w'obikola. Amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. Nuko SMX Media tulina updates buli nnaku buli ssaawa. Story wegiyawe tugikolera ekisinga okubeera ekikulu. Stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziweewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Kankusaba subscribing nga nuko SMX Media tujja kubeera nga missing updates. Tutambula ne bannaffe aba Derek Investments bakuteekamu be batuteekamu ensimbi wano nera nga bagamba finishing y'ennyumba ye bagenda beera nga bagikukolera naye bo bakozesa mayinja, tebakozesa plaster simanya bakole bu design bw'obumuli nedda, amayinja ne basiba ennyumba nesobola okubeera ng'ewangaala. Nawe awulira nti wandyagadde okusuubula amayinja ng'ago osobola obakwirako aba Derek Investments nobasobolako amayinja nawe notandika okubeera nga weekolera ku nsimbi. MSSMX I sign out.